Njagala abayimbi mwenna musoke buli muyimbi woli kobere President Eddie Kenzo kobere ani kobere Dr. Joseph Champion #1 wa Africa the all world. Ye Dr. Joseph Champion ne Bebe Cool ne Bobby Wine. Musoke musalutinge Chimenke. Why? Chimenke akoze ebyalema. Ebyalema industry, Chimenke atereza industry yatwaga tujimu kwase mu butongole. Abana gano jimu kwase fatugenda kujimu kwase mu butongole. Tutia. Ntandise bwendi. Tekibangawo Kulukalu wa Africa wa kunsi yonna. Upcoming. Kuba nkabere alien skin tuchambala upcoming. Tanaweza mwaka mu music industry yakuwa freedom star number nemenyeka. Tebali yali ajimenye. Eliko di mwana wa Dr. Joseph Champion yali ajikoze aba. Ali neja najikuba nga ine nyimbo obanya. Najikuba nemema menya gate. Onja kukiza boga ne wamenyeka. Bamenya gate. Muna kwembala obazinge chifu bakitegekede ba 3 days or 5 days. Ekitabangawo ebivulu mubirangira emyezi mubirangira emyaka mubirangira meka naye champion alien skin aja nakikuba muna kwembale nyongero Bajjo katwina David Lutalo enako zome ziyabiri mumeka jango oyina bakuchawo bo ina goyagala osubira kudda mulavu bo oli awo amenkuka jango sale stress gena mu David Lutalo mwana yimbanga enyonza bobo kiwakanamu nonyeza kola research utasala tayiwa osaswa no manya nti nasasudde nofuna full package tugende mu David Lutalo nakuzama zigenda kubera abiri mwera tugenda kubera wali Lugogo eyo nvuddeyo abayimbi banji wana abamanyi abegomba okulinnye Lugogo ne bamanyi Lugogo kyazito wa chechichi bamanyi Lugogo chechichi era otandika okogera ekigambo Lugogo Hochitandika notera dokirowoza ko burowoza alien skin yake analowooza ku Lugogo si mwezi se 2 se 3 si meka mu week sembaye na wanika Champion Ogudo return of the Champion Ogudo nafuna abantu no sigala ngo kyayogera bulongo bo bukola bulungi oli mulamu bulungi ayishu oli mulamu bulungi safika mu mwana mpe ku chai oli mulamu bulungi Tachirangide mwezi. Tachirangide miezi 2. Wabula kibadde bacha 2 weeks oba 1 week. Kulanga Lugogo eyo. Fatulina wana abayimbi etwegomba kati nga kuli 7 nzize mwanyimbira bulungi nyimbire nyimba nempulanga ayimba. Negomba agendeke Lugogo. Tulina abayimbi ne mwita ba top tebalinyanga ko Lugogo. Ekyokubiri. Champion ekyokubiri. Alien skin yakoze record. Ajikoza atya. Teri muyimbi yali yetegese Lugogo. Tewali muyimbi yali yetegese ko Lugogo. Mumwe credit. Era lazaba yimbi kabere bakamiyoni kino kisobola. Omuntu okisobola kikola. Abayimbi abasinga babera sponsored, babera ne ba promoters. Era kata osunga promoter bebayina. Ku alien skin kwe kulaga abayimbi nti osobola okimakinga. Era nga kisoboka. Hali yenye twaza kisoboka ni mu weeks 2. Omwana agulidde embo egenda kunta wani. Wanda yuka. Edogo mani ali wagitwala inaabe. Oyagala groups. Byano naito ndika nsumbu wali otule wali wansi. Genda li motogo. Kwata. Wanda kwata. Owulira bulungi. Abantu abasinga mwalemwa, mwamala be mwalemwa ababikoze mukolimira ababikoze. Mwe byabalema mulaba ababikoze. Mulabanga abalabe bammwe. Lwaki Mukama buli gwasitogwe mulwanyisa? Mwoleseze emitima ejiyaga mutemusowana kubeerako mu position yonna. Boba sobola kwa n'omwana omuto Champion Ogudo. Oli muntu wana baki? Wait at. Buli muntu abaana bwakabaka bwakatonda. Abaana be muntu obo mwana ne wabafaanana ate ne wabeerako ettaka abaana wabeerako eminyira. Osoka kusangwa mwana minyana olowooza biddako. Nze mundaba wano nnonda ne ntwala ne nnyonsa ne bayonka ne muzeeyi. Kali nina abalinga abalongo.
kubanga abaana tobuuza tayina mmere tayina kisoko omuwe osoko manyi family ejeri nebo ovulawe no kolimira Champion Ogudo lwekivulu kye no kikuba lwaki mogera kuchaza kisibirangira nyinga ina ne drop ekitawoza nabantu bisatu banji nnyo balina ne bukwata gye babukwana batakubana lwaggwanga yiwa tandikadde okubadde guno ogwana ogwazimbuluka kulinga ogwamira nsanyi mwana wange guno okutabani gw'omutamiivu nga kuvayo kugamba mbu simanyi mbuno nga kubalira sente za alien skin sente zategese kivulu zabadde zisobola okuzimba ennyumba watandikadde okukolera omugaga budget omuntu wafulina obongo obujjo bubalire sente za nanyini sente be mwade manyina misi gunu bwaleta bana boy bannange nze newunyo bannange obusiruluma abantu atabayita abagezi tinewunyisa nze nali manyi nti common sense is a common, but common sense is not a common. Some people tamwina common sense. Common sense is not a common. Nakula nchimanyi bubi. Common sense is a common. No? Common sense is not a common. Some people tamwina common sense. Mwogera ne mwogeza loganse. Bulikasena mwela ku negativity. Tamwina na mukiza ndi munanga ono yachiwanika. Ntono wakabi. Nze nakataba niko mtamivu kakola video kaino okunjogerako. Sikogerako. Nekande kama nekanvuma. Nsiba Apple Watch. Ya milioni 3 Apple Watch. Nkwata iPhone. Yes. Mvuga Benz, Mercedes Benz, ate convertible. Nina buli kika kya motoka mu lujja lwange wajjanga wo yenjerera wo manyiwo. Siku nonyanga ko wamwe simaina wamwe. Nze nkusasa kubanja kuvuma kitawa seseme ebyenda. Omugaga misi ye yampita nangama kitawo musonyiwe yagenda nja kumuvuma seseme nuni ojabe kusowani nja kukuvuma mvume kitawo mvume nyoko nawe nkuvume mve mukuvuma ate nkusibe nja kukwata nkusibe mulenzi gwe ogaye mbona kugaza ko nenkoma nze nemwa nze Jennifer nemwa nze mbasibira mateeka waliwo yangame ntisina moral authority yone kwataka kono namusibide muteeka penal code 7 article 4 empobu inzango mwabuzi wa president penal code 7 article 4 empebu yinzo bwenkomeredde musemateka begwanga ali ruzira yagamba tolina moral authority yonna how comes full figure nechiba konzo okay sina moral authority okay no problem deka nkulageko gwogambe bwalayo bange bakubirako kati gwe nsi ya nemerera oliawo owunyera buwonyezi bufumbo bwalema bochadi bufumbo bwalema kakati gwe bufumbo bwalema munange nemba kwa gatoso akoza second says kyensobola okugamba abantu bemwogera ko emwesibe ko babatuza mbigambo buli nako oyogera ku bajeno oyogera ku bani buli nako bakutuza babatuza mbigambo nokuba mavi neka nyamanga mpade nyingi tali maogo nabagenyi mubawe nyama naba abana bonna bali eyo mpulira ye abana bangi mubawe nyama baliye mubawe kumbuzi baliyeko buza abo balina maogo temumpe gunjagala maogo basaga na nyama njanya kabuzi abana bana kubagenda kuyombera wa nako abana ngeo chatenjo cha matama ndabe yo chabulala kade abavu kamuyombe kamunyige madde mpulire mpewo nga njagala kukyala bano bagenze kwetirako kyakulirako wanda nkonyama kampembo yange nyama yerire kwata nyama naye ejja kwokya mumwa kwata nyama ejja kwokya nnugu kwata wana iti jako nawe sina budde moje mulire embizi embisibisi mabala nemunyawala gye n'abazimbya amatama oli yanatuluka bujjo bamusasula emitwalo 2 kuvuma alien skin
Bamwe 13 mwa bia n'embizi n'avumali n'sikini akosa tumumanyize n'abasasa butagamba bantu Katonda yatuyambye osula mu lumuzi 2 ekazo kasaawe gwoliko nsula mu kalina kati gwe musajja wattu oyiwendu sozira kwali n'sikini asala nokolera omuntu kyaita azimbire nnyina obologa kigenda ali n'sikini akweba mulimu tosobola wa makaniko ojja kubba ennyondo zaabwe wiru supando ojja kuzikukutwa ojja zitekanga mu mpale oziriemu embizi gwolomanye ennaku lw'osatolidde embizi mati neba we yabawanga sente yabavaamu watandika kula kala kakaza akakola ku TV simanyi ka buno TV bwabale mwasimanyi buno TV obuli erieka mwata babwita batya simanyi simanyi bibi kwa bulo simanyi bibiki oyina kawala katunulanga koloboza kakazi kakadde kazi bonna bwa Yerusalemu engumba gumba nezibuda kungulu bwe busente bola kyovola aba mwabadde muvuma omukazi kubanga mukimanyi bulungi muli ya sente z'abakazi so abana bakabeki bwe mubajire bimotoka mugamba aje bimotoka bitano buli mwana mmwe kimotoka nabo banda abali abo mbawe bimotoka bavuge mbule bakaba suka gawe mwana ngaka aja kunja tayigendeka ovuma ali n'sikini omusingaki ovuma fulu figo omusingaki nze nabalekere dembe ne muvumano naye lwenda kukwata kitaawo tayiwe endusu nja kukukwata munnange wala jatuke nvaako nviireko ddala nze sibaliiko mutemukola vide ne mutanteekamu mbwe mba nkwagatoza na katikitiki mukwano wadde akatikitiki Goloza manyi furufiga oligo wali omanyo ligo oli furufiga nze ni mwabuzi wa president ndi furufiga mulala presidential advisor kibaluma mulwana okukijja unite musobola kuba tosobola kumenya kyotazimba tosobola kulwanyisa Katonda kyateekateeka yoyo alien abalemye mwamu we wiki ne mu emyezi ne mu nnako yabalema yagaana manyi lwaki yagaana simwe mwamu makinga Lemo baga mama mwabadde mukube kivulo kyo mwalaze emitima miwaluka na kasajja kale Dubai ako olutwe can you imagine kireva jogenze mugeze muntu ali Dubai mwamulabya ku alien skin kumuzangulu singate yamuzi ate mani mutute na oli ku alien ovuma bota sobola gula alien muleke ndabyo na musajja wenkofira gambo alien ali mu million emu simanye mu kitundu simanyi meka bannange basajja mmwe emyoyo emibi emitima emije gibalemedde kuleve emwe je muliko Joba bakavuma baketi promotion abajja mu bivulu nga balina emitima emirungi bagaggawadde mangu ne babivamu ne bakola ne bondi z'emmotoka mwe mukyali awo kulevemu amazima mugata naye ngenda gabagamba temwagala gabulira twebaza abantu abazze mu Champion Ogudo mwebale kuwagira mujja kutunyiza n'ennyumba ezo sente tuzekere alien tutekeke namba tugetugule taka tusime musingi abaita sementi balete abaita amabuloka abaleta abazimbi tujizimbe mu nnakwezi ngale nezo sente tuzikuteeko mutegere ongamba tandi alien yabadde ayagala kuddira mu mwana Champion Ogudo alina ennyimba meka alien gwaddira mu mwana azize nze njagala bategeeza nti alien ne wafuwaluwa ne wanyampa bunyampi tusiga tusiima ne bwakolola nagenda kumuzana nakolontoka tusyaringa Katonda kyateekateeka okubeera kyekyo kyasitula togenda kukisaanyaawo mwe mulwanyisa kusaanyaawo Katonda ali mu kubalaga bwakabaka bwe bwogamba omuntu olwanagana n'omuntu gw'otamakinga olwanagana n'omuntu gw'otakola nze nebinyigo ogusajja ogwiwendusu buli muntu gumwetonda gukola amavi nange gwanetondera twali luddawa mwana wange eri ku gundi hotele kigiyansanga bagita hoteli hotele nene nnyo e Kampala bagitani Part of Africa mano kigambe nze tombo notamba novanga nawe kikwetondera nali ku Part of Africa kijja kikuba amavivi ekyo kisajja kiwendusu nembo kisanga kinjeje mberako wano mu kamera oyinza gante kifukamira nonga mutami vulu afuna buli abayagala okola bupate nga je wange nga nina ko sente nze nkulanya manyine wamwe twaki mugenda nga ku mayumba gange
Bwe nagula zana mwagane mumbanera ne chairman mukakasembo ba wange. Lwaki mamuno ndo sibalondola. Simanyi na wamwe kulekeri mbitoko nyoko jasula bandaka obulazi banengezaawo. Mveko. Benaba kuma ngamugate mukazi avuma mamunonya. Bwe mbasanga mga mukazi mubi mamunonya. Atenze munange njogera. Negala mvaako. Wabado yaga Champion Ogudo afuna abantu ameka. Wabado osubira ki? Wabado osubira ki? Mwabade mwagala agenda bali kupitisa wa mitanda. Mujenga mtu anayenkwa wa mwenda muyingirira obwerere. Mani muyina akabanyiro. Zeni muna mawulire. Na ina kisimu yaita muna mawulire. Na ina ki. Alien yasose na tulamba kintu kimwe atwanya ba Afbex journalist. Abo yabakube na bateka wali. Obutivye obulanga bwemunangirako ebivulu bumwaka simanyi biki nabo kuba nabo teka wali. Ya present omuyimbi osobola okwetegeka ekololo omuyimbi osobola okwetegeka ewa erugogo no tegeka wekivulu promoter bali baganta kisoboka no kufuna ofunyi date bannanga biki bonna balema mwabale mesa jotegekayo ambagambanga bibere bizibu kati yabalaza abantu nimusobola kimekinga kye kibaluma kyokka tewali kya kibaluma. Nebaza abantu bangi mwenna nebaza abana bakadama basekadama David Muganzi Jasi abali mu UAE abali mu Saudi Arabia abasobodde okukola kisoboka oba akola posti oba aguza tiketi. Nebaza Rama yakoseza manyi mangi nnyo ne mubane nasonda mu sente. Nebaza president waba TikTok Frank Abaho yavayo nagula tiketi mu conference. Nebaza abayimbinga Mudra White Bender ajaruna mu biru H&M restaurant. Nebaza abantu bangi so bakumenya ani. Nebaza Papa Misachi yomukubaasa okuvayo kulaga nti alien skin muntu wamanya na nyongere bagamba nti papa restaurant nunjo solo gena nokola party birthday whatever byonna noli awona kamera fwe twagala kamera akalungi oba akabisikenda gala tugenda ku papazi ate mbanja galo mugati nokula kupira omulungi ekyenyanja ekiri fresh ekyo bekisiike ngenda ku H&M restaurant. Ate gwa ino mwana yagala mwana wokuuka kutambula mu mutwale ku climax wali climax emachinde ewo mukululule mwebaza nnyo kubanga yanyimirawo Evelyn Lagu ebbanga lyonna lyabaddewo mwebaza. Ate era nyongere bagamba gwa yagala bizimbisibwa yagala kuzimba genda ku Vigo hadiwe eri kusalama road wali awali Kashkas restaurant. Bogula ebintu babikuletera bavuga babikuletera ayagala emmotoka agenda kusula motors tutunde emmotoka empya n'enkadde osofuna emmotoka ku kibanja mpola genda wojja kula basula nyine aberawo mugaga waawo mumpi ne kayiwe bali Robert wali na kumasagazi naye wali omunyarwanda omuganda naye wali bajja kubanga bakutusaka emmotoka byonna gye weetaaze ne bike bukaja media aberawo osobola muyitamu nofuna emmotoka kamoga wali yanga billionaire ne kata kyali yanga billionaire kuba yaziweza yazifuna abagaga tuliwo bangi nyaawo. Akati ayagala ettaka genda mu Bugweriyo estate oyagala endagano lya chapo oyagala futi mmeka oyagala yika mmeka oyagala kulima bakulunda Bugweriyo estate answer muva mbana abagamba mbu biki bulabula genda mu Bugweriyo estate bananyini ttaka bananyini byapa bakuwa ettaka ku ndagano nga twala genda kusumbuwa ne wayagataka mitwala 5 bakakadde babubiri bammeka kisinza distance yagala buli lugudo balwina ketaka Bugweriyo estate balina offices zina jana nkumbi awo opposite ne club ya Nyondo genda wo yogereko nawo bagambe munange nakasente kange kano msobo funda ku kibanja mpola baguzizako bangi abana bakadama bali mwana abali ludda wa mwana baguzizako musobolo kwekubira ku masimu mwebuza ojja kutegera omutufa sobolo kuwetaka italiko nkayana oyagala kulima oba kulunda Bugweriyo estate yakulaga environment bwe yimiridde nto oyagala kulunda ante wanente so akunywera wo distance wete yamazzi ente so oyagala kuzimba apartment so oyagala kuzimba kyo oyagala kuzimba somero oba dwaliro oba yiyo oyina abananga buli mwana oyagala mugule takagenda mu Bugweriyo estate ogule poloti eze million abana 8 abananga tebaliko government ngulide gundi benana nawe wenyini nga buli mwana ayina endagaano yobe chapa kya kusaleke chapa kicho kinyini bakolera ebyapa mu bwangu mu spire ya yiri Bugweriyo estate nofuna echapa manyago nyongere bagamba nti ashakama ekyali etambuza abantu ekola surprises Patrice mumwagira omwana oyo mumanyi bulungi yalike Dubai yaliko mu Bwakadama naye mukama mu student namwa kisa nasobola okubanga agule motoka nabera nga atakola business ye so wagira ashakama airport pika oyagala surprise eri mbakadde bo baana bamana kati badda ku masomero
ajja osobola okumutuma sula moto osobola okujja uno gamba nti nze njagala kamotoka katwale nga abaana kusomero 2 3 5 genda okusoma moto funeyo akamotoka kakole business oba kakole ubate nga nawe ngikutala ku mulimu ekyanti tulinawo part oyagala kadi mu mannya go gennyini motoka ekyukirewo part azikyusizaawo yetalina tate URA kutawanyamba ate bikibikimu bate bla geno nonye part kusula moto emotoka yakulemerera okukyusa bakusumbwa wagenda mu URA gwajugula ko yakutawanya akyakubanje wajimalayo part akyuse motoka mu second says nabanga kwade na kadi mu manyago kati zikyalinga za ku masimu kati tuvuddeyo naye nga nyongero bajjukiza nti fangoni president jali tumwebaza nnyo tumwizayo za tusubira pate mu maaso awo olwokuba nti Katonda atuwadde success eyo kyabadde ekyo kirijjukira mu byafa kyagenze mu records tusubirayo kapate konna okubanga tweyozayo zako n'okwebaza omutonzi okutusobozesa tujja kuba tubategeeza Julius ndozo jja kuba ogamba abantu manager jja kuba abantu banyonyola kuba abantu batwagadde nnyo mazima nti abantu bagadde nnyo Fangoni Forest abantu bagadde Allen Skin Mukama Katonda akimekinza akikoze nera sala akiki nkubuzaako nnyo kulikayo mu kusaba mwe bali kutendeza omutonzi nyongero Bajjo kisange naku zomwezi 29 tugenda kubeera ekollo mu Independence Night jangu sabe jangu wegayire Katonda waliwo abalokole n'abatali balokole mwena mujje tusabe Katonda twegayire omutonzi ebintu bingi bitusomooza mu bulamu bwaffe obufumbo business sente mu baana tulina ebintu betwasinkana endagaano bakadde bafeze bakola ze tutamanya nga bakolimya tewamanya okikodo bino kikubonyabonya kikwenjererako abantu amuyina obukyawo butaline bwammwe muyina ebintu ebitali ngadeko kwa gwe tosimwa buchokola gwe toyitamu please kamjamu tusabe Katonda yenanyini byonna oyo bwagamba tewali agaana Independence Night egenda kubeera kollo enako zomwezi 29 sibya sente tabidiko balokole nti basi balokole waliwo abalokole abaseera na bataseera abasumba bangi bagenda kubeerayo omusumba Lozi Asonyinga agenda kubanga jali omusumba Katama omusumba Kayizo omusumba Nakimuli bajja ko omusumba Mukama n'ayamba abasumba bangi abenjawulo bagenda kubeera mu kollo mu Independence Night nyongero kujukisa ndimbera ku Salt TV bera ku Salt sharing ambera ko n'omukulu Charles James Senkubuge SPD Monday to Friday atenga Salt ebane programs nyingi nyeze enjawulo olwalero wali omusumba Lozi Asonyinga ne Susani Makula babera live mu program aita the way program nungi nnyo ekutusaka ebintu bingi nnyo eberako Susan n'omusumba Lozi Asonyinga olwa Sunday tulina ko mwana mwa Dora Jimmy aberako ne program kukanayo cyane kutuza ku outbreak na kubuzebuze bakajoji joji n'abantu bangi nnyo bachaza abenjawulo atuberako ne ranchawa ku Salt TV na eberako jango tamwe na aleto obulango jango obulete tulange nabula kuba ntulina bo tutakola tumala kwekenenya bachi betulanga na bachi betamala batufu oba si batufu jango ku Salt TV tunane radio Salt TV enane Salt radio za fezilinya namba naza kyasinza okuwulirwa ensi yonna Salt radio ewulirwa eastern west border to border so jango langere ku Salt radio oba Salt TV nze nsanga ko Monday to Friday atenga kubeera kama uli amalungi ne falo kusesaz kubeera ko mwana wamuta lita kamya akusomere gulire nga dyeryo kibaleeta ne wamala abeera ko nnyo Muhammad Wamala akubulira anga kwa egule endungi nolwekyo beera ku Salt radio ne Salt TV tubeera ko buli lunaku nyongero Bajjo kisa Adiweya gye bayita Vigo Adiweya eri ku Salama Road awali kashkas mbajjukisa abagala obutabona abantu bangi akatabo kano bakafunyemu omukisa genda ku Am Shopping Mall ofuna akatabo kano waliwo omuwala bamwita Flower omulala bamwita Jose omulala guyingira mu kisaawe kya Misigu National Stadium ojja kuofuna akatabo ke bayita okufumintiriza ky'ekyomwenda ekisingayo mu nsi yonna akalaba kayita Success and Fire Based on Reason and Reality owanguzi n'okulemeranga besigama ku mazima n'okufumintiriza genda ogula akatabo ayagala t-shirt ayagala brand za arms nga bonda babukomo buno bwenyambadde ojja kuba byonna obifuna mbuza ku mukwano gwa Martin Ebyao nkwagala nnyo yeyangulira Apple Watch eno gyolaba yeyangulira ne iPhone gye nkwatanga ne wakwade iPhone nina nyingi naye yangulira iPhone 13 yansubiza agenda kungulira iPhone ki anytime ndoza agenda kubanga entukako emunange bweto tuliwo mu sirike Mukama beyawa bweto tubeera woma buwomi osirike ate munange fetuwebwa natakulyanga kakuwa Mukama yakola furufiga na maraba bana muine nako temuyulike nyuma mujja na kubotoka mmwe nyongero Bajjo kuzande kisawe kya Misigu National Stadium sawe nakigenda kubanga kigulu wawo
ebigambe bitingana tweta bana boy twetani nze nina answer esembayo no was ne sawa 28 nze nampala wekisawa ekyo nze nina ekigambe kisembayo ne was ne sawa 28 nze nina ekigambe kisembayo bana boy yajja obani it's sende za miss kigundo kero te kumachano gaga bate ekibumba bwayo ekibumba tante how can you imagine okero te okukwata budget yo mugagga no mukolera budget accountability ku sentence no tundi bana okufumiriza nsonga ya bongo nabagambe common sense is not a common kakati omuntu alina sentence yazekolera ayagadde zikozesa notandiko mu accountability can you imagine lwaki aberemererwa muogera nnyo katikiro yatugamba nti muogera nnyo naye mulowooza kitono ne muwakana na that is true muogera nnyo naye mulowooza kitono watandika dokwera omugagga accountability kyanna kuno tulina abazannya abamanyi bomanyi betugenda okuleeta wano oba tonakitegeera ekyo tulina abayimbi ab'enjawulo betugenda okuleeta kwolwo olunaku kati okyali ku bana boyo mubona uli abatogenda kubotoka nze munja kunneewunyisa munnange ennaku yabalumannyo nebasiiwula ennyuma kati mulaba buli muntu kyalina mukyabanga ekyammwe buli muntu ayi mukama gwabadde success mulabanga ekina okubeera ekyammwe tevola muyombedde n'omwana omuto Champion Ogudo bannange bamusobodde okuwala champion bannaye musiza obukyayi mwolesezza obukyayi oba kika ekyawaggulu omwana omuwere ate kuvumanga koze suwenga bigambe Champion Ogudo 10 okuleka byakwatanga echupa binali saagala era nayomba nnyo eyo element ne bagimujjamu nali saagala element ya chupa era nakiyombera alien nampuliriza ate by then omwana atana kubera na alien yani alien yageno mwetanga omwana akwata chupa nga netajaga najimujjamu alien yakoze bitasoboka making omwana aile kitundu ky'oluyimba yayimba atya omwana ayimba yayimba luyimba ki ne wobuza abantu abadde mu Gudo no babuza nti Gudo ayimba luyimba kyo solo bakuba kiboko kanana ku lubuto ne kabina nga tawali nyimba zamanyi n'ekyo kyona kyona manyi ga Katonda n'okwagala tebakugula tebakuforcinga tebakuyimiriza mbote yafunye bantu beyafunye ababadde biki muyina obuswavu ku mitima bambi kyannaku ate munnanka mbagambe ekigama kye mutamanya n'ekivu kyenyintu ageno kigendamu nga basapota betuyina mujjukira nti International University yavayo newa muganda wa Champion Ogudo basalira agenda kubanga asoma sakasini yavayo ne basponsoring ekivu ekyo Royal Milk yavayo abantu bangi besegenda kwogera ko kugambe omwana ekivu kyalinyisiza abantu nyonyi bagwesika koza bali wano babilioni ogenda bakolachi ogenda bakuba baspeninga sente zabo baze ku mukivulu kya alien because alien alaza abantu ndasobola kwagala banne alaza ndasobola okukimekinga alaza ndasobola okusitula banne mulekerawe emitima emibi temugenda tukiza biroto byammwe nga muine emitima emibi supapidira pa nkubuzzaako nnyo emitima emibi tegigenda baganya kutukiza biroto byammwe boba bulioba n'omutima omubi tokulaakulana bulioba toyagaliza tosobola kulaakulana eyo nvuddeyo Feibe nkubuzzaako nnyo Baruti nkulaba nnyo sala nnyo ebintu byange no biteeke ewuwo sikuyinaako obuzibu siga totekayo binvuma naye buuza mayanja oyo aina simanyi byani aliko failezi polisi yamwita negana ne bamusamoninga nagana naye anytime enedde embozi muyuggi ajja kubumbulira olunaku yatandika okubanga ye okunvuma kwe kukola page ye nekula ajja kutegera nti nembize ekola sopu kyo nkikubuulidde mu mazima Zabu yagana nisobola nkulaga level oyina okubeera aleka nja kukyusaamu naye usikya batwalayo nkola byamalayo mugenda kunetera omutima mbinkyuseemu mujja kutegeera yes mbebaza mindset mbebaza nnyo abantu abali mu London abali luddawa muganda wange jyoti zawedde nkubuzzaako nnyo bali kwaga Champion Ogudo nsuyo ajja tuwayo busawo nga bubo baseminti nebaza abantu bavudde tuwa TV mama bamwade TV balese birabo ku set kwenyini ku stage kyemanye nyumba wene gwera na bana leta ntebe bajja kweta bana leta biki bajja kubireta ekisa kya Katonda akola byale makola bikulu gwemwe kwasoda bebo ali kujikolibera ko nga full figure nkimanyi abatanjaga bino ebibyendi mwabirabanga mu filimu mu Nigeria convertible cars mwazabanga mu filimu kati mulabanze tunuliranze gula wo mulyango tunula ni golaba
atanjagala ojja kuyulika ennuni kakanya ettima obeereko obulungi buli kakanya ettima olibeerako obulungi eyo nvuddeyo njagala kwogera ku bakyala yes fine good and well kiruma okuba nga olabirira omwana naye webazanga ne Katonda okuba nga amukuwadde ngenda kwogeza amazima n'okufumintiriza kyannaku kibi nnyo okuba nga olina omwana nga omwevuma. That is bad. Bagambe nti tugenda mu Independence Night okusabira endagaano ezakolimirwa abantu betutamanya. Tuyina endagaano ezitusube mu buddu bw'endowooza abantu bangi muli e Bulaaya naye mukaaba. Bozikwa toziraba, bosindika mama zimuyita mu ngalo, bosindika ni bazibba, boyfriend nazirya biki. Luandagaano ezaasibwa abantu abamu. That's why Independence Night ekolonga na kutumaza abiri mwendege na sumula ebintu bingi. Kibi nnyo okwevuma omwana gw'olina oba okuvumaganya omwana gw'olina. Nkiddamu. Ntandise nga nesiga ku mazima n'okufumiriza musoke mu nkootinge bulungi. Siwagirangako omusajja n'omu butalabirira mwana gwazadde. Kibi nnyo. Njagala otandika okukola research ku basajja batalabirira baana. Wanda oba yagala nyama lyeswani yino. Ine mbwa nayo. Yagala grapes yagala mnyama. Wanda? Oyagala nyama ba grapes nkuwe ki kuyona. Grapes what? Njijira mwana kagundi. Akaganda kama mu kitaye kusuwani. Ka kunsumbu. Akati kiruma nnyo buli mukyala wali kimuluma omusajja newobeeranga mwavu obuvunaanyizibwa kyekiki musoke muteekemu obuvunaanyizibwa lwaki wali oyima wosobola okukangaberera ogyemu omukazi empala onuna n'amabeere otuuke n'okumala ozaale oteekayo eggi wofunira patayite erabirira abaana mulina ebikoli mu basajja mmwe mulina ebizibu byemusisinkanye olina wakwata miliyoni 8 lumuyita mu ngalo kyova abali bagwa ensimbu bagwa eddalu n'okisanga nga kibungeeta lwa butalabirira baana amaziga abakazi ge bakaaba abaana amaziga ge bakaaba basajja ebizibu basisinkanye kola research ku basajja batalabirira baana ojja kumbulira gikole bw'oba olina gwomanyi ne wabeera mukaga nga talabirira baana kola research ala ebizibu byayitamu ojja kuŋŋamba gikole ojja kuma wano ogambe n'obeera ng'oli musajja ng'oli private nga tolabirira mwana bannange n'oba olina nusu 10 kale nawe otukiza obuvunaanyizibwa tolina tukkiriza toyina genda yo yogerako nabo neno tugenda okuva mu public wegano omuntu mbuze namugula simanyi nakwendako that is bad bebonobono bemuyina challenge musisinkanye Katonda abakunamiza abasajja bayina ebizibu temubimanyi lwakwegaana baana bayina amaziga ge bakabala akulwa tutabire byabana bazadde nno kankibabuulire nze ne baza musumbalozi asubujingo musumbalozi asubujingo ne bafuna okusomoza mu bulamu bwe yasigala abaana ba facilitatinga buli kimu nga bakifuna buli kintu yakibalekera ng'obanywa amafuta buli wiki nga bawa 800 ne minisita amuyita n'ajjayo record na guno guliko abaana be facilitation nga bazifuna buli kimu naye gwe bw'oddaawo n'ogamba nti kubanga gwe wasobola okukalambala n'okufunisa omukazi olubuto oli ne waba alina akasente k'omukazi ng'alina akasente ke it's okay but taata kye kiki njagala nkuba ekigambo kibata taata abeera ata sweet goliro ata pulingozi kati ne banabanga abali ebya supermarket pulingozi simanyi grapes whatever biki taata aba ata amatago kwekuta taata engalo ziba zigonda nga ate ekintu ata kyekigambo taata naye gwe omugulu mukama anakujjukira tyakuwe tasobola kujjukira abasajja mwina challenge mwina ebikoli mwina kye muyitamu abatalabirira baana bemuzadde
Mwina business bafudeko lwatale bana memozade mwaita kunsi. Waita omwana kunsi nga tamaze kwebuza kukato kumwebuza ko mwana. Waliwo abaana abamunga ne wani badde omwebuza ko nti kutala mu family yagu ntiyandikiriza kujja. Kati ngokera ngofunisa mukazi obutongo nkwano mwana ngo muganti kutala mu family yomutamivu nga kizo bazalamu. Mmwe. Family yono musajja yike ndusu. Atonye emimwajito nya buli wayogera ekigana kirama ne kivaya alinga ine kibada mukamwa. Nokera ku matya no yogera ekigambo mbu okuzala simanyi ki wacho bannango musajja gwe Bible gamanti akolimira nayo kolimirwe. Ekisoka internet yakuzira abantu bagano okwagala. Waliwo internet abantu baza balinga basatu mujesiye ko naye abazira. Ne bona kolotenga internet yakugana. Wakera ku matya in fact let me tell you something ekintu kyasinga okubisa iPhone. Yali musajja oyo moyo muyikandusu. Tosoba kuba na bawagize bali arrogance we batyo. Ngabogera boga stock baduma buduminga emizaji alide mu nyuma mbokuzala kya bulijjo kya rais no musiru wazala. Tegana nyoko yali musiru okuzala. It's your mother idiot. Okuzala gwe chwe meneku. Kuba government kya bulijjo no musiru wazala. Which is ne mama yali musiru okuzala. Lwaki mwetera okuvumaganyisa banyammwe? Olw'ekintu ekitone nnyo. Mwe mwakubisa iPhone. Mwe. Abeitanga abawagizinga mogere ebigambo binyiza abantu. Abantu nabali baganye bakyuka mu nnaku 3 lwa bigambo byo. Kwogera ku bakazi. Buli wavuma omukazi obavumye mamba begwanga bonna. Buli wavuma azala buli azala wa muvumye nasubira okufuna olubuto enje nalwina. Mwali musubira ki? Mwe mwatesa okuvumaganyisa oyo mwana naye nga oyo mwana yakola bulungi nnyo. Performance yali okay, enyambala yali okay, music wa mwina yali fine. Mwa muvumanganyisa internet yona ne muvuma. Lwakuba mmwe abala mwajja kwerangira musimanyi biki simanyi obugoyi mu bwazika mu boutique rudawa muwe pakira ndi mulode banga la kubide bidongo mu musala bato. Lwaki muli suspecting abantu? Bwamandi mu jajo badijjo okutuka okukimekinga kiberewe kitogo musabe bato nga wakatandika. Wakayiga n'okunaba. Bannange enseno yewa. Bannange Uganda abantu bewe mirembe nayenze nja kufa n'omuntu. Atera muyige n'okuwalirira kibi nnyo. Ebintu bino byatandikira ku Spice. Spice ne Roja kasita bakola show erugogo. Nga Roja yagitaddemu ssente. Spice gwe mulabanga stagale yakajja. Abayimbi mwatufuna ennugu ku mitima naddala abakazi bawa. Mwawuliranga mufa. Mwawuliranga mutulika. Mwalabanga tekisoboka. How comes Spice okuba ku lugogo? Katonda yabaswaziza. Mwabadde babiri balamba temwaweza abantu ba Spice. Mwamusaka matuge embuzi mbuzi simanya tomuntu. Simanya akola bwati. Simanya akola bwati. Yago byonna byagaana. Simanya avumye dansa. Simanyi kinga mufa ekiziro n'ennugu. Dwa Spice kuba ku lugogo. Nemugenda kwa imba mbintu bigenda kutakalia za mmwe. Neka mukiyige. Towana ngomuntu atakola ki? Ekyo ebebe nabe nabe yakuyiga. Ofuna ekyo kuyigirako. Towana ngomuntu atakuliko. Spice yerekeza binnyokola ebintu byakola ne stage yali yanjawulo ennyambala ye. Nenze naba bato. Ennyambala ya bulijjo mwayambala buno bugoyero bwakaliyo kwembera bulijjo. Okujja ku iPhone. Enjayo ku stage ye ya bulijjo. Nali nsubira ekyenjawulo ekyamaanyi. Nga bebe bane Bobby Wine nola benjegere. Zibasiyo kati awo nola bakiki. Anyway, eyali ne tujje tuli kugudo kati. Ekindi mukama yakimala. Naye obuzibu atamanyi. N'abatamanya gye byava ku Spice kuba kololo. Byava ku Spice kuba lugogo. Spice akimaking atya akuba atya awo. Ne batese bakole sente bazifuna. Kesimanyi promoter yazifuna. Promoter ateka kuba yeti yazijjayo. So mu byonna abakyala njagala bagambe ekigambo kino. Tuba n'abasajja. Tusinkana abasajja tubasinkana bukulu. Newe yambulira omuntu gotamanyi yakulira. Naye nakwambula. Njagala okutegeeza muganda wange omukazi bw'oswala obwerere bw'omusajja si bw'aswala. Njagala bayitaawo ne babeera balalu babiri bagambe nti omulalu wuli omusajja n'omulalu omukazi.
Olaba omulalu gwe bettanira. Gomaye bitundu bya mukazi bitunula. Ebitundu bya mukazi obimanyi bifanana. Ebitundu bya chama bya mukazi. Ebitundu nango yo mwana fesero mu yiwandusu. Muna kate mmanyi bitundu bya chama nga te babikunya kunya ddanga biriko n'ekizigo. Bamama muzigo mulazerevo. Karuna yamponya kwa Yerusa mwebaza. Kitegeza buli mukazi yekuwe bizigo anonya basajja. Mwabata swala mwabachi. Can you imagine no vino da bunoke? Ozogene kutira bunoka katale oba gwetira katale. Ekisoko ali mukuru nyoli mukadde wa yudu kadde okudu kutabuluno ko muza. Ebigambo byogera mu public. Dala musajja kyagenda okudda mu kwepa okunonya kuganze gwe. Kubigambo byogera. Fenna batwa bakako tulina betukola je tubaje tuwomerwa ne bitatuwomera bibeerayo. Gwovuda otunyumizanga oli wakola atya boye simanyi boyajja baba agenda okwa bakankola bwati simanyi esiga ati simanyi esiga lobu olwo abalina abasajja bamala ne bawulugumanga bomu nga kiyira olwo abalina abasajja bakankana ne babanga laddu olwo abalina abasajja bafurutanga generator bogere ki oza gwasoso kwa n'omusajja mbuliri obadde kimanyi muntu Katonda mutonda bugwe. Oli mukusoza fa bakazi oswaza fa bakazi. Kuba ni mukifana nti abakazi oyogera nonsense. Tatwa manaje mwekwanira. Ofudde uta voice note ngomuvuka gwo muwa sente. We wako obujulizi wotukira kwagulira omusajja kitegeza wali wa diba. Kiriza. Bakuchawa. Nalabye video ye banange nalabye video ku social media. Aga Katonda ali muguru bonoke yali bubi. Baba yali yakabuyi. Na yo suubira ki tetuganyi ekinuma ne kibewunse okumanya bakazi mote muswala mwana abogera bunoke mugamba muine embuto muine abaana omwana bagenda mwagala mufana ya bunoke bali mwagala na kigamba nga Grace Can ne mugamba omwana oyo family ya yoyo mwana ne wabali babana nyino bali mwagala nga muwakana ne mama wa Maria galo mwana oyo oba tata wa Maria galo mwana oyo. Fatuli bakazi bakulu tulabye ebintu bingi. Bwe manza ono nga njogedde kigambo mbanchi yogera n'okufumintiriza. Si musajja akobaka konti oveyo onyumye. Si omwakoze kati mbona ffe batunyumizanga bwe walinga opama bupami. Okumala kongo opama bupami. Naffe batunyumize. Oba naffe tutwala ebyo. Kubanga buli omwana na weakness je mubeereyo kyo babibera bya mu kisenge. Lwaki je mu public ogamba abantu. Togenda kumalako weeks 2 nga bitulendinga. Naye legasa yo giresewa. Bannanga abakazi abebizigo nalaba yo lyagamba nti kampomeranga simanyi sumbusa wenya. Omala simanyi bichi. Omala bannange abakazi bebizigo muzigo tusanane. Muzigo tusanane bano bani bamutima muzigo tusanane. Mukole meeting naye muli bubi. Kudiba kwa nabachoko. Obuchawe buluma. Na obuchawe bukusula dalu. Na oba bukususeko. Wegulira omusajja. Wegwe yakusula ogenda tewa mama wo munenzi ngomukaka omuvubuka akuwase. Awu. Ate wera abantu oli mukulu nnyo. Oli mukadde. Hokero nteno gama nokaka mama wo muvubuka. Omuvubuka kwasoteke musente. Mwabata swala mwabaji. Bobanga olina munenzi gabuno ko subira ki? Osubira ki? Sente zo musiwo mugazi yaliya. Abasajja babo wasisa dala kati wali ntabi bakunyumiza bufumbo bwe yakagenda mufuyo bufumbo bwale maya kubulira. Kuba mali atambudde mu manji. Naga wano banku wawe batu wanafumba ngamo enti na wano wanakadoka nemo empale za nemo kutukuza wakati nakunza kapeti ya nazinsi wanenserera ya ina experience oyo bufumbo bwale matu amutekawo. Obasubira kola ki? Kulya sente za mu abasiru.
Ula sana mwe namukadde tosobola kufuna musajja ajja mu myaka gyo. Ye watuka kwa yolenji gy'oli kolevo nga tolina musajja bandaye kyannaku. Kane yagalye Saalongo wange. Oba mpomero Kamala. Kubanga eje myaka gyo mutolina musajja. Ocha wanka. Obere walemwa. Kuba gwati go waitako. Waitako nga manyite Ngumuna mimi batawali alikulenya totunyumiza. Ne muvane munyumya kati mpuido na agamba ono mnaye muzigo tusarane mpuida agamba ntino simanye musajja ino olukuta simanye ekikuta simanye ekikuta kyangendangamu. Can you imagine? Social media egenda kuba komyawo. Kale nani amana na kuteka makasola kasale kuba nayo jamu nyumya talina kasale. Mukana mwote mwina family bannange. Wanyumya nga ina business ez'amaanyi. Era olaga nti wawanga omusajja sente simanyi Bajjo wamuwola sente. Tosobola kwerabirira mwana wo sente zobadde spending nga musajja. Mumanyi abaana abo nti wali omuntu anoonya omwana. Nabagamba ebintu bingi bikyuka naye mama takyuka. Mama tabamukola ddeni omusajja ne wakulekereranga omwana we muleka agende bano omwana wo. Omwana ayonka gwe. Omuntu gw'omusabe bongo omwana bwayonka. Mugenda kwekera bana mwe bisirane ebikoli mu n'ebizibu family zibegano bagala. Ofove ku nsingo omwana kitabe tamwagala musalasoza mu public. Mufa ki n'abasajja. Okolola nti okolo ina sente. Ate onoonya buyambi. Ate nga gwe omusajja sente. Zibeera ne sente mbona kuwola milioni 4. Simanyi na kuwola 5. Simanyi 3. Bandange musoke mulowooza abakazi b'ezigo muzigo tusadane. Mutima president wa muzigo tusanane kola meeting. Mubunambiro. Otherwise omuzigo abantu bagenda gwesamba. Bwe kubanga buli ali muzigo entegera yeyo. Ba muzigo tusanane bo baganye. Kibulamu nnyo. Kyannaku nnyo. Kya buswavu nnyo abantu abalina family. Okuva eno totolo omusajja nga mwali mu kisenge. Bwe mwali mbuli mwakolanga sexy. Bye mwakolanga. Nebe yakukola simanyi bulabula tetwagala bimanya tolina go binzo kuba tukola buli lunaku futusula n'abasajja kati fana fa banyumira lunaku tubabule kusajja tusulamu kuba tuwomerwa buli lunaku yenno ngeno weekend owomerwa misala n'ekiro kasasi lanza yonso omwana nyonso omusajja ekiro misala nyonso mwana ekiro nyonso omusajja manya buwomi bwendiko kekanyiriro kolaba kana fetu vetu binyumye buli maka galina okusomoza bakwago galina ebizibu gayitamu basirika nabakaga bamulaba ne bamatala bamulaba bevuga bakola ki buli maka balina okusomoza kwabwe bwabula manya woino kwandolinga ebizibu ekizibu tebakidduka nagamba kufumintiza nsonga ya bwongo ekizibu tebabidduka toddukanga ekizibu ononyanga munonya solution ekimala Nebo dukira mawuli embundo tekaye bizibu oba wedde. Kakati ogeza ku TV ogishaddeko mbono zimala deko ki. Ogenda kuza kochi. Wachi mwakulira ki? Muri bannamukadde abakulu abatuludde abantu balina okwebuuzaako. Natenga na muri biwulenge. Muri biwotonono. Siwagira basajja butalabirira baana njagala mukotinge bulungi. Omanya kuntegero ina kubanga otegeera nnyo. Mu obulongo abango bw'abamu bwalunguuba.